Right, nkulamusizaako nnyo era gy'osinza obba ng'otuwuliriza. Mbakulisa yonna gye mbadde mutalagidde gye mutuusaako engalo mugyebalege. Buli kasonda kansi mw'osinza obba ng'owuliriza UB Updates TV, nkulamusizaako nnyo. Kakati bangi bedda mu mbuuza bukiriipu obulaga engeri Doreen Keija gye yawambiddwamu. Kakati mbaleetedde akatambi akalaga bulambalamba na butereevu engeri Doreen, engeri omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omu ku bakulembeze Doreen Keija engeri gye yawambiddwamu. Kino ffe tukiyita kuwamba newankubaddeyo poliisi egamba mbu eri mu kuteekinga arrest eri abantu bano. Doreen Nyanjula tukimanyi bulungi nnyo y'omu ku bakulira sina y'omu be bakulira National Unity Platform Nup Kamocha Leadership Training School. Omukyala ono Doreen Keija y'omu ku bakulira essomero lino eri traininga abaana. Kati kigambibwa nti yawambiddwa era kimaze okunfamingwa era kiri clear nti poliisi oba gavumenti y'emuyina ali mu mikono gya gavumenti bamuwambye. Abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform baatutte obuvunaanyizibwa gye buvuddeko ne bagenda mu maaso n'okulangira n'okukonfaminga okubuzibwawo kw'omukyala ono Doreen Keija engeri gye yawambiddwamu bye ngenda okubeera nga nkuleetera. Nkulage ba witness abaabaddewo ng'ekikola kino kigenda mu maaso, information ki gye batuwadde naye nabo obulamu bwabwe buli mu matigga. Ekyo nakyo olina okimanya. Era obulamu bw'abamu ku bakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform buli mu matigga. Nagambye lisiti yafuluma nga mwe muli Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we Babi, naye y'omu abali ku lisiti abaagala okuwambibwa ne gavumenti. Kwe bigambibwa bo baakuba parade efaananako n'ey'ekinnamagye emenya amateeka. Sagala kukuliisaayo sooka olabe katambi n'oluvannyuma tuproceedinge tweyongereyo. Kakati ye mbeera n'obunkenke bannayuganda bye batambuliramu ensangi zino, naddala bannabyabufuzi, naddala bakulembeze abali ku ludda olw'opposition. Omukyala ono amanyikiddwa ng'omukyala omukkakkamu era omu ku memba b'ekibiina kya National Unity Platform nga bwe nkugambye nti abakulira y'omu ku bakulira essomero erya Nup Leadership School eriri wali eri e Kamwokya. Omukyala ono yalikulira era abadde yeesimbyewo ng'akontestinga ku kifo kya Kampala City Hall Councillor seat e Nakawa East. Era kimaze okuba nga kirangirirwa nga bwe mbirabye katambi nti yakwatiddwa era yakwatibwa olunaku olw'Essande e Kawungeezi okuva mu maka ge, okuva mu kitundu kye ekinnawattaka. Era ba witness abaabaddewo batugamba nti nno emmotoka zeetoolodde ekifo ekyo e Kawungeezi k'Essande
ne mufubutukamu abasajja abadde bakutte emigemerawala naye nga tebambadde yunifoomu ne bamwetooloola. Kigambibwa nti bazze ne buminibus obumanyikiddwa ennyo ng'obwa drone. Bamwetoolodde bamaze eddakiika eziwerako nga Nyanjula nga Doreen bamugamba bamufoosinga okuyingira drone munda ataase obulamu bwe nga mugamba oba oyagala okutaasa obulamu bwo yingira drone. Doreen n'agaana n'atwala eddakiika ze ziwerako ng'akyagaanye. Wabula tetumanyi oba byakwerinda abawambi bano baalabiddwako nga bagenda maaso n'okukonvinsinga Doreen era abamu ku babadde ku ssiini ba witness baatutte obuvunaanyizibwa ne bakubira poliisi ey'ekinnawattaka nga balaba waliwo okuwamba okugenda mu maaso. Wabula poliisi olwazze bagenze mu maaso na konvinsinga mukyalo ono omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform omu ku bo ne bamukonvinsinga ayingire drone naye era still n'agaana. Naye forcefully abasajja adde bakutte emigemerawala nga bali mu non-uniform ne bamufoosinga okuyingira kabangali yaabwe eya drone n'oluvannyuma ne bamubuzaawo. Guno si gwe mulundi ogusoose okubanga abakulembeze b'ekibiina kino n'abawagizi babuzibwawo mu ngeri ey'ekyononero, mu ngeri eri violent, mu ngeri etiisa ey'ennyamiza, mu ngeri eteeka obunkenke mu ggwanga Uganda. Bize birabibwako. Abamu ku bo abaakawambibwa bangi bayitirivu bengenda okubanga nkusomera nkulage abaakawambibwa mu biseera bino nga poliisi egera mu maaso n'ebikwekweto byayo by'okuwamba abantu si n'ebyoku arrestinga, kubanga omuntu gwe bazze okukwata poliisi erina okubeera ne warrant ate balina kugira mu uniform nga balina ne kaadi eziraga nti ba poliisi oba b'amagye. Wabula ate n'abamagye kimanyi amateeka okukwata ba civilian. Lwaki? Kubanga amagye galina article 105 ne 106 Act Amendment Bill eyabagibwa mu mwaka gwa 2005 ebakugira obutenyugira mu bintu by'amagye oba mu ba civilian unless nga case ya kinnamagye. Naye olw'okuba nti nno gavumenti yawambibwa amagye, katulaba nga emirimu egyandikoleddwa poliisi gigenda mu maaso n'okukolebwa amagye. Ekyo nno tukivumirira ffe nga bannansi abalwanira demokrasiya, bannansi abalina justice mu ggwanga lyabwe. Tugamba ekyo ekintu kikyamu nnyo, kirabiddwako enfunda eziwerako ddala gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuwuliriza bw'otannatweyungako nkuteyiza kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV, mukola kyamaanyi nnyo. Ate mmwe abajja mu comment section ne muteekayo endowooza yammwe, nammwe mukolera ddala ekintu ekyamaanyi nnyo era eky'omuwendo. So kusaba okulayikinga, okusharinga, osobola okuba nga otambuza vidiyo eno. Nga tukyeyongerayo, njagala okulaga nti Doreen si yasoose okuwambibwa, wabula kirabika poliisi oba amagye gagufudde muze. Jjukira gye bufuddeko bafulumya lisiti y'abantu be baagala okuba nga bakwata, naye ekikolwa kye bagenda mu maaso n'okukola si kyakukwata wabula kyakuwamba. Muno nno abaakawambibwa mulimu Tessie Calvin, mulimu Bobby Giant naye yawambibwa, mulimu Edwin Serunkuuma tukimanyi bulungi yawambibwa, mulimu Eddie King Kabejja oyo naye ali mu custody zaabwe, Sharifu Lukenge naye ali mu custody zaabwe, Yasini Nyanzi naye ali mu custody zaabwe, Tone Kaweesi naye ali mu custody zaabwe, Alex Waiswa Mufumbiro naye yawambibwa, ono nno nga spokesman w'ekibiina ekya National Unity Platform, Sauda Madada naye yawambibwa, Eddie Mutwe bawambibwa dda gye bali, Akileo Kivumbi gyali, Gaddafi gyali, Bobby Yanga naye bwe batyo. Kati tageti yaabwe baga batagetinze nnyo ba foot soldiers n'abamu ku bakulembeze bo beekwasa nti ensonga egenda mu maaso si ya kuwamba, tewali kuwamba kugenda mu maaso. Abala bagamba mu batekinga arrest ku bantu abagenda mu maaso n'okola parade eyafaananako ng'ekinnamagye Makerere Kavule wali ku kitebe kya National Unity Platform. Okumanya
basinzidde bameze n'okuma baluma bagamba nti bakyanoonyereza ne ku ba photographers ku bannamawulire ku ba journalist abaagenda mu maaso n'okukapukyalinga ebifaananyi bino. Kitegeeza tebalina na bujulizi biyinza okuba ebifaananyi byafoomingibwa obufoomingibwa naye ng'ensonga bo bagiremeddeko. Naye erudda batugamba nti bagezaako kulietinga diversion babajje ku musango ogugenda mu maaso oguli mu ICC, omusango gwa kkoni ogutujjira ensangi zino. Ekyo nakyo osaanidde okimanyi. Kakati poliisi amagye gagamba engeri gye gafulumizza lisiti gagenda mu maaso n'okwata abo begeetaaga. Waliwo olukwe lw'okwagala okukwata abakulembeze b'ekibiina kya National Platform bonna obutatuuka mu kalulu ka 2026. Tewali ngeri ki gye bayinza kyewalamu. Ndowooza kye kino kyokka kye basobola okukola okusobola okulaba nga bajja ekibiina kya National Unity Platform mu race. Ekyo saanidde okimanye. Wabula bino byatanudde abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform omuli Robert Kyagulanyi Ssentamu, omuli ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, spokesperson w'ekibiina kino, ogenda mu maaso n'okulangirira okubulawo kwa Doreen. Ng'era bagamba nti poliisi ebikola bino byekola bimanya mateeka era nga baagala poliisi etandika okwakitinga lawful mu ngeri ey'amateeka nga bali bannamateeka. Enkola ey'okuwamba abantu nga bo bagiyita yakukwata kwa arrestinga nkyamu nnyo kubanga babagambye edda nti banga balina bye baagala okukwata babawandiikire bagenerest warrant ebakkiriza ebaganya ebawa omwaganya okukwata oyo omuntu gwe baba baagala, so sifumu kumuvumbagatira kumukwata mu ngeri eri violence. Ekintu ekyo kimenyera ddala amateeka, kimenyera ddala amateeka nga bw'okiwulira. Era bo bagamba nti no kakati mu Uganda statistics zisoma nti ab'ebitongole ebikuumaddembe be bakwatidde ebbendera y'okumenya amateeka n'okwakitinga violence n'okuteeka violence mu bannayuganda oba mu ggwanga Uganda. Oliteeka ku bunkenke, mu FIA, mistrust, ebitongole ebikuumaddembe bo bagamba. Era okusinziira ku bakulembeze b'ekibiina kya National Platform bagamba poliisi singa teekomye muze guno, ebitongole oba gavumenti n'egenda mu maaso ng'esindika basajja baayo nga bali mu non-uniform nga tebalina kiboogerako bakutte mundu, kijja kutanula bannakyalo okutandika okwerwanako kubanga bajja kuba balaba nga bawambibwa mu ngeri eno ey'ekyeyonoonero. Tebajja jikkiriza, bajja kunga bannakyalo batandika okukuma ku drone zino omuliro, baziteekere omuliro buli banaazirabangako olw'ensonga nti no zimenya mateeka, zijja ne ziwamba abantu. Kati nabo bajja kuba bazeetegeteekedde. Wabula abakulembeze bagamba nti ekyo si kye baagala. Baagala poliisi kino nga tennabaawo ebitongole byonna ebivunaanyizibwa ku arrestinga bagende kugamba bakole ebintu bino mu ngeri ey'amateeka, baleme kuvumbagatira bantu, baleme kukwata bakulembeze. Bwe baba nga balina bye baagala babawandiikire, bajja kujja babasamunalinge, bajja kujja rather bakwata obukwaso bakuba mu custody. Kati kigambibwa nti Doreen Kaiser okusinziira ku investigation ekoleddwa kitegeezeka nti ali ku custody za poliisi mukwate, era balinze balabe diwaageno twalibwa mu maaso g'omulamuzi. Jukira abakwatibwa ensangi zino tebatwalibwa, tebali presentinga maaso ga mulamuzi. Kakati tulinze mu kaseera kano tulabe oba kino kinaabaawo nti oba omukyalo ono anaatwalibwa mu kkooti maaso g'omulamuzi, era nga n'omusango bagamba ogwamukwasizza tegunaba kubanga gutegeereka kubanga poliisi tenafulumya lipooti ku nsonga eno kulaga kuteekawo bulambulukufu kiki ekyakwasizza omukyalo ono omukulembeze w'essomero lya National Unity Platform. Kigambibwa nti abakulembeze ku kitebe bagezezzaako contactinga spokesperson owa poliisi Lusoke Lutumwa basobole okubanga abawa lipooti ne information ebigambibwa nti no baakutte ku mukulembeze waabwe omumemba w'ekibiina kya National Unity Platform, naye amasimu gonna agadde gasuubirwa nga tegaliiko nga baagaggyeko, era ne batamanya kigendererwa ki
gavumenti kyeriko era bagenda maaso n'okuvumirira ffenna tubivumirira ebikolwa nga bino ebituusibwa ku bannansi kubanga mu ggwanga tulina demokrasi okuwagira ekibiina kyonna kyonna ky'oyagala singa gavumenti yali teyagala gyesimbako competition teyanditeddewo kulonda naye olw'okuba nti nno yawa bannayise omwaganya so ebawe n'omwaganya okupulizentinga bakandidates baabwe be baba baagala n'okusuusuutawo be baagala tomanyi oba oliawo oli ku UG Updates TV kosinzidde oba ng'otuuliza gwe atannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako mbagaliza ekiro ekirungi mweraba sharinga commentinga subscribinga